ekyapa kyo kiyimiridde kitya? Balala nze namutinkulira fitina abantu ne bamanya nti asoboka. Omanyi baali bamutya nnyo nga bamanyi nti nno Katonda wa kuno. Ne ngenda mu bikuliribwa lyakamwa ne muyuyayuya ne mubusuza nga atunula. Kati abantu ne bagamba bannange suuna gwe tutwala nga atali serious olaba amukoze bw'atyo nabo ne bavaayo. Agenda okukyuka nga alaba bamugoba bangi n'ayingira ettale tafulumangayo. Kati ali eyo omusajja yayinaayinanga ku ntebe roodi awo. Ali eyo ebitole by'emmere babimukanyugira mu ttale Kamoga beerayo musajja gwe. Njagala embizzi z'omusiko zikulumireyo amabina ago. Ekyapa kyo kiri seefu nnyo kirina buzibu. Tusuubira nti onooteekamu omukazi guno omwaka anaafumba ettooke. Bizibu byenina abakazi tebaliimu kuba saavisi zonna ez'abafumbo ozifuna ne bwe mba siri mufumbo. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansi awo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Olangira badije b'ekkololo ne badije b'oku TikTok. Anti bansesa nze mbeerako nga mbalaba nga beerumaaluma naye nga beerumaalumira mu mabaala mubeera abantu ekinaana. Ebintu byawe binsesa. Kati wabaawo abaana oba abawagizi baffe abawaganya ne babaako oba ekintu kye balifaalingako ne boogera ku linnya lyaffe ng'olaba ago nabo abasaba baleke abo. Kituufu era mukyogere nti abo mubaleke kuba tituliraanika. Tituliraanika ge mazima amatuufu. Kati olinza otyo tweliraanye fe abakuba ebisaawe. Nze n'engeri abaana gye batunyiga okututeeka mu mboozi z'abo abantu sizitegeera. Bali byabwe naffe tuli byaffe. Mazima amatuufu. Gwe n'embazira toli nesitera bawulira mu mboozi zaabwe. Edda bamanyi okugira ogenda okulaba ng'oli awaganyiza ng'akuteekamu mu mbeera ate etyoboola. Togamba lwaki akikoze bwatyo. Naye nze era ne mpa obubaka bwange ne ngamba nti munnange woba oli eyo ng'oli dijje nga tukola omulimo gwe gumu nga guno nga otuusa amaanyi n'owulira ng'ogyewulirira ddala bulungi nnyo. Tegekao ku kibulo oyite abawagizi bo. Tulekerawo okukaayana ng'obukaayanyiza nze ensinga nedda amaanyi gabeera mu bantu. Buli bw'owuliranga nga owulira oli w'amaanyi ng'otegeka ng'oyita abantu nga ffe bwe tukola. Ffe tugeewulira bannange tuli baakabi ffe tusinga. Okumanya tuli baakabi tutegeka ebisaawe ne bijjula. Kakati tetuli baakabi ku sayidi yo tegekamu naawe tulabe. Naye ategeke. Awo munnange kyokka ne bali bavuluga ebinyanyanyanya. Kugambye gwe anti bw'atyo Katonda bw'akola ebintu. Akivumira eri nakkubira ng'akwewolako. Ate abali babivuluga kati nabo mu mabaala babizannya. Bagira ne bayisaayisaamu awo. Balaba nga abantu bakkakkanye nga bakiyisaamu ko nga Bayibuli erinnya. Waaw. Suuna obuganzi bwe mulina mu bantu mukikola mutya? Obuganzi bwe mulina mu bantu mukikola mutya? Tewali kisa kya Katonda nakumanya abantu bye baagala. Abantu abasinga bamanyi abantu tebafaayo nnyo kunoonyereza bakasitoma baabwe kiki kye beetaaga. Kati ffe tufaayo ne tunoonyereza ekituufu bakasitoma baffe kye baagala era ne tubakolera ekyo. Naye buli bw'okola omulimu gwe n'otafaayo kunoonyereza kiki kasitoma we ekituufu ky'ayagala. Ffe twamanya kye baagala era ne tubateekerateekera bulungi. Tukimanyi nti abawagizi abaffe baagala saawundi ezoogera esaanikidde. Baagala okuzina nga bawanise emiti. So enteekateeka zitya ti guno omwaka mugendako wanawa gwe n'embazira? Guno omwaka okutalanga ey'amawanga. Guno omwaka gwe gumu ku myaka gye tugenda okusinga okutambula mu Bulaaya ebweru. Ogwokutaano tugenda kutambula emirundi 2. Tugenda genda England. Tulabye ennaku kati tunoonyaayo kize sibyagala na byagala. Naye era bisima ebinoonya kakati tugenda 15 ate tugende Canada. Mu Gwomusanvu tugenda London. Waliwo ne show Germany
yakajja nnaku ntono nnyo ebiina byonna bifestival tugendamu. So kama mulungi tumwebaza naye nga gabeera maanyi gammwe bwe balaba ebintu ebyo nga muwanisa emiti nga amaanyi mutwagala ebitagambika nabo nga bagamba naye bano abantu kabajjeko keeno annange nga bajja mwebaliye ddala mikwano gyaffe. Mwekumbye mutya okubanga gwe ne Bazeetu ne mukyali mwenna okumala emyaka gyonna gye mutambudde ng'era mukyali mwenna mukyakola mwenna? Ekintu ekisingira ddala okubeera ekizibu mu bulamu bw'ensi kwekukwatagana abantu ababiri ate era ne muwangaala, naye mu byonna mulina ebintu bye mulina okwerekereza. Munno munoonyeeko obulungi bwe bwokka we buli, obunafu bwe bwerekereze, noonya amaanyi ge we gali. Kati nze Mbaziira munoonyamu amaanyi ge we gali n'obulungi bwe. Bw'aba ne wiikinensi ye sigiringiriza, naye kati omuntu ava ye n'anoonya wiikinensi ye najja ng'aguluba nayo, omusajja agize bw'ati naye gwe owangaala otya naye? Nange bwentyo bye bamubuuza era n'owangaala otya naye? Yannoonyamu obulungi bwange, nange ne munoonyamu obubwe, obunafu bwe ne mbulekera Katonda, naye obwange yabulekera Katonda. Kati tujja kutambula nate tujja kubeererawo ddala kubanga eyo yempagife kwe tutambulira. Abantu bakuwagidde akasente okafune kalina genda kugwa guno omwaka, naye tusuubire okufuna omufumbi mu kalina eyo. Mu bizibu bye nnina kalina ziriimu, era sente ezizimba kalina zijja na mu ndongo. Kalina nzizimbisa gundi nzizimba lwembanjagadde nga nfunyewo obusente obufissefisse ku bintu byembanjagadde, naye nkolayo obulimu bwange nikufiikako obukadde nga 10 naye nga kambuteekewo wali buno obusente obutintini obwo obumaasukamaasu kebbali bwenteeka kalina, naye tembuguutanya kubanga tetwakulira mu nju za nsagazi. Kati sijja kubuguutana na bintu byammwe, mmanyi nogituukamu nenjeekanga nenga ne Mukama Katonda gyondeeta eno mu matiri bona gano gaki, nenjiggala nenziruka nenkomawo mu kazigo kange. Naye nga mu byonna ejja kuggwa mpola mpola, nekyagijjawo mwogimanya byali bizibu ebyababbi abaali bagaludde amafumu, nembakwatira mu bibbo nembasabira edduwa ya kamulali. Lwakuba bali batugamba nti yakuguza ettaka aliira ku nsiko, lwakuba nti yabaguza ebyapa ebiri fake. Ekyapa kyo kiyimiridde kitya? Balala nze namutinkulira fitina abantu ne bamanya nti asoboka. Omanyi baali bamutya nnyo nga bamanyi nti nno Katonda wa guno. Nengenda mu bikuliribwa lyakamwa ne muyuyayuya ne mubusuza nga atunula. Kati abantu ne bagamba bannange, suuna gwe tutwala nga atali sirias olaba amukoze bw'atyo, nabo ne bavaayo. Agenda okukyuka nga alaba bamugoba bangi n'ayingira ettale tafulumangayo. Kati ali eyo omusajja yayinaayinanga ku ntebe roodi awo. Ali eyo ebitole by'emmere babimukanyugira mu ttale, Kamoga beerayo musajja gwe. Njagala embizi z'omusiko zikulumireyo amabina ago. Avuka. Ekyapa kyo kiri seefu nnyo, kirina buzibu. Tusuubire nti onooteekamu omukazi guno omwaka anaafumba ettooke. Mu bizibu bye nnina abakazi tebaliimu kuba saavisi zonna ez'abafumbo ozifuna ne bwe mba siri mufumbo.